Kyagulanyi mu Buganda kyekirowoozo ekimusasuza nti engeri gy'alina amaanyi mu Buganda ng'ate Kyagulanyi w'amaanyi mu Buganda waanajja ne yeesimbawo ne bamuwa ssente zitambuza ebyobufuzi bye ajja kunafuya ku maanyi ga Kyagulanyi. Kyekireeta Mpuuga akafo awoomera akamere ate nga ne Haji nga 9 ogw'omunaana tuli ku Serena. Omukazi yaŋŋambye ebintu ebirala byonna mbikole naye tiketi ya Haji wesigimugulira obufumbo tewali. Haji be bamu ku bantu abalina okuwagirwa mu ndongo mulilla kuba tetukyamubanja music amuyimbye tubagamba nti tetukyababanja ate Haji omubanja Haji tukyamubanjiza ddala. Omubanja ki? Haji ennyimba aziyimbye tumubanjayo kati ennyimba za struggle. Haji mujje bya struggle anti si buli muntu alina beera mu struggle. Abantu nga Haji abakoledde eggwanga lino obulungi musicale ennyimba z'omukwano nze nnyina oluyimba lwa Haji lwensinga okwagala baluyita simanyi lugamba nti gye mbeera ngenza okukola siba mukwana mbeera nkola. Oluyimba olwo ndwagala nnyo kubanga ekituufu oluusi tuyingira bukedde abantu ne bayomba naye nga tetuba mukwana tubeera tukola ki tuwatanya. Kati kyogamba Haji alina ebigambo ebirungi weebityo mu mukwano ne mu kuzimba amaka talinayo kalowoozo katwagaliza mu ng'eggwanga. Anti struggle ya bika bibiri oyinza okubeera ku gavumenti naye ng'olaba obuzibu bwayo n'obulwanyisa ng'oli mu yo ekyokulabirako wulira nti ekyokulabirako kye kino nti nno yalaba nti nno gavumenti erina ebbula ly'emirimu natandikawo ekintu nga kino kiwa abantu ayikozesa abantu abasukka mu 100 emirimu abeera mu struggle naye ng'agezezaako kukola ki. Ekyandyemu nno ngaze okusinga wano nze kakyayinkanywa ku kooti naye wali abakozi kati ate era emigaati ennaku zino sikyamenyeka. Omanyi luno oluguudo lwaffe olw'eruwafu lulina enfuufu nnyingi bali mu lukola kati oluusi nva mu tawuni mpita eri Nsambya omanyi nsula eri mu Kizungu kati mpita Nsambya nensooka nekyamako ku ekyandyemu nenywa akacaayi nenkwata omugaati gubeerawo naye ate nenkomawo waggulu nenyambuka. So Haji ebintu byakoze birungi naye mugende mu mugambe nti mbadde mumusaba mu mutima mulungi atongereremuko ku buyimba obuyozaayoza emitima gy'abantu mu byobufuzi oba ali mu sayidi ki oba ki. Omuyimbi bamuyita Vincent Segawa omuyimbi bamuyita Vincent Segawa yayimba oluyimba n'agamba nti tetwagala ove mu ntebe ffe tugituulemu naye yagamba nti embeera esuse buli kimu kizze ku bikukujju si birungi buno obwavu obungi bwe buluma ensi ompuliriza bulungi tetwagala ove mu ntebe ffe tugituulemu kwegamba yatuuza message ye nga tavodde naye ng'ali mu kugamba pulezidenti nti abantu bano boolaba bamulwanyisa lwa mbeera ya buki yabwavu nti senga ota abantu bano ne bafuna ku ssente entebe ogenda kufuga mpaka so ne Haji tumusuubiramu obuyimba wendi Haji mukwano gwa kasolo kale tuveeyo eyo basebo ne bannyabo awe tutandikidde naye nga ebintu byo ekituufu kiri nti si birungi naye tujja bitwaliriza mpola olwaleero nsonga nnyo ze tugenda okwogera nga n'obutuukidde olwaleero ng'ababaka bakyagenda mu maaso n'okusayininga abamu okugjamu bakomisona ba gavumenti obwesigwa ate nga n'omukyalo omu gwe twalabyeko nga Veronica yo olwataddeyo omukono ate n'agugjayo netugamba sitole ki ebigenda mu maaso mu ggwanga birabo sente etambula ensimbi etambula wano mu mikono gy'abakamisona ensimbi eri mu palamenti ensimbi eri mu kibiina kya Mpuuga ekipya etambula eteevuunye eti naye ebyobufuzi bya Uganda okuleka abantu tukyawa obukyayi ensimbi eri mu kusinga politics amaanyi ebya amaanyi era just Kyagulanyi kyayambye eggwanga ekisookera ddala kyenjagala buli muntu amuwemu credit ayambudde ab'ebitiibwa atulaze nti okwambala essuuti si kwe kujjuddemu amazima mu byobufuzi obulyake obunnanfuusi enkwe ziri mu basajja abo ab'ebitiibwa tebatuliiko ate bebeefuula abatulumirirwa
era bagamba mbu n'ebizibu byaffe byonna bye tuyina bo babimanyi bali mu bihandolinga mbu bali mu kutulwanirira otegedde bulungi nze nebaza Kyagulanyi ekintu ekyo kuba mugezi anti esente eri ewa Mpuuga etevuunya ne bapromota bayingiddeyo ewa Mpuuga bamupromota b'endongo bali wa Mpuuga ne yasinike bali mu kisinde kya Mpuuga bali mu kukola mirimu bajeti weeri sokoleke Mpuuga kabadde kikaabala Mpuuga ali mu kutuukiriza mirimu gya bakama be baani golaba baani abasaana okuba bakama ba Mpuuga abamuweeza omulwatu ebitaano n'obuwumbi 14 bamwako n'obuwumbi 14 ate abwegaana njogere n'abaazireeta ani yazimu gye yazijja ennyini ne baali nabo bennyini bazimanyiiko Mpuuga sente ayina ng'ovudde ku kyokuba nti mugagga ng'omuntu mission y'okwonoona struggle aginamu omukono gw'amaanyi bino byonna bye tulaba agifunyeemu ssente bino byonna bye tulaba ekigendererwa kyakulemesa struggle nuupu eviirewo ddala kati ng'oyagala omulimu gwa Mpuuga guggwewo Kyagulanyi akere bukeezi ku makya agambe nti mbivuddemu Mpuuga ayinza okunyiiga oyinza omusanga nga atambula Yesu kunda okikola otya ovaamu otya nga tebannamumalayo so ekibiina kya Mpuuga ekigendererwa kyakyo kyakulwanyisa Kyagulanyi naye Mpuuga twamuwonye mu nuupu kubanga ebyo byali mu kukola ebweru baali bamutumye bikolera munda mu kibiina era Mpuuga tolowooza nti nali yekka mu kibiina yowa abantu bangi ssente era ababaka ba nuupu abakyaganya okuteekako emikono ku kuggyamu Mpuuga obwesigwa tebaganye lwaki bali mu kukwatibwamu ensonyi banaalaba batya kyokka ate ne kaadi bajagala baagala okulaga abantu nti beerufu nze mbasaba bannayuganda bateeke amaanyi n'eryese George ku babaka ba opposition abaganya okuteeka omukono ku kiwandiiko ekijja mu bakomishona obwesige Mpuuga ekyaletera Kyagulanyi okumunansinga senga Mpuuga yali nga agenda yekka tekyalirumye Kyagulanyi naye Mpuuga yali ali mu kuyuzaamu nuupu agende n'ekitundu era abantu bakaba nuupu bangi balya ssente ate nabo tujja baatula abanuupu gye bali nga bannuupu ffe tugenda kwogera ku ssente Mpuuga ze yali ezitalina bujulizi kubanga ye President Kyagulanyi yayogera ku ezo ezirina obujulizi bwali obuwumbi 14 bwamuweebwa n'abaaziryako nabo tubamanyi n'abaazigoba n'abaazireeta mubijjawo amawulire gasaasaana nkugambye wenjogerera bino bapromota 2 bali mu kisinde kya Mpuuga ekipya Abitex gyali ne Yasinike promotions gyali ate Yasini ye yali omuyima ate waazirye nnyingi ezitalina bujulizi era n'ekyabatabula Mpuuga mululu balina munnaabwe gwe babba tebyali manyikiddwa n'ow'amagye omukulu mu gavumenti eyazikutula ziveeyo nga ziganya akyali ku buzibu tebinnaggwa Mpuuga ayagala kwesibwa kwa president Mpuuga olwedda yeesimbyewo dda kuba president mu kisanja ekijja kubanga jjukira abantu abadde bazanyira President Museveni ebyobufuzi bagenze baggwamu amaanyi okugeza nga Abedi Bwanika azenga kazanyiikirizi w'ebyobufuzi nga yeesimbawo kuba president ng'ate omukono gwe wawabira President Museveni nti yabbye akalulu gwe gusooka okumujulira nti teyabbye kagenze bulungi n'olwekyo kati Mpuuga ali mu kujja okunafuya Kyagulanyi mu Buganda kyekirowoozo ekimusasuza nti engeri gy'alina amaanyi mu Buganda ng'ate Kyagulanyi w'amaanyi mu Buganda wanajja ne yeesimbawo ne bamuwa ssente zitambuza ebyobufuzi bye ajja kunafuya ku maanyi ga Kyagulanyi Kyekireeta Mpuuga tajja nti naalina kyalumirira oba kyayagala okugjawo Mpuuga 100% akimanyi nti mu byobufuzi bya Uganda omuntu abeera akutte bendera mu opposition gwe twalizenga emabega y'abasinga amaanyi era akimanyi nti ne mu Buganda Mpuuga tasingamu Kyagulanyi maanyi ne Masaka
Mpuuga tasingayo Kyagulanyi maki maanyi. Mpuuga ow'ekitiibwa Mpuuga tasinga Kyagulanyi maanyi ne Masaka waava. Masaka gye bazaala Mpuuga Kyagulanyi amusingayo amaanyi. Anti Masaka ebyobufuzi byayo bye bino. Ekisooka olina okuba nga oli Muganda. Kyagulanyi Muganda ne Mpuuga muki? Ekirala Mukatuliki. Kyagulanyi Mukatuliki ne Mpuuga muki? So buli we yali badde ayagala okumusingira bali mu kintu kyekitya. Mpuuga wa kitiibwa. Ekitiibwa kyanaanuuka we yalya. Yali wa kitiibwa luli nga tannalya. Kasita yakomba ku nsimbi y'omuwi w'omusolo ekitiibwa ne kikola ki? Ne kinaanuuka. Tetuyina buzibu ku bantu balya ssente za gavumenti nga bagikolera ebituufu naye nga tebeerimbika mu kuwagira opposition. Abantu bangi abafuna ssente mu mikono gya gavumenti nga tetubayinaako buzibu ng'era baganda baffe. Oluusi nno n'okutuwaffe batuwaayo. Kasolo minisita Musanga azigaba wano kwekyandye. Si ye yagaggawaza oli omuvubuka wa Mugenda bagamba nti yagwa ne muwakana kati akyaliwo ono w'engulu waggulu eri. Alien skin. Yoyo gwe yagaggawaza naawe obadde omumanyi. Buuza nti bw'ogambye ow'engulu engulu mmanyiyo kyali wange ali. Abo Kasolo yabawa ssente. Okitegede bulungi. Era abantu abalya ssente nga tebatwerimbikamu nga tebeerimbikamu opposition tetubalinaako buki. N'abo aba opposition abagenda ne balya ssente ne batadde ate kutuvuma nabo tetubalinaako buki. Zirye gende obeere. Zirye naye sigala ng'omanyi ekigendererwa. Ekigendererwa ky'abanaku kufuna bwenkanya. That is it. Olaba Museveni nti n'abantu bamukooye n'akeera ku makya naawe abanaku obwenkanya addamu n'afuna amaanyi. Ekigendererwa ky'abantu saani agenda okubafuga. Ekigendererwa kyaffe saani omukulembeze waggulu ku ntikko. Obulumi bwaffe buli mu mbeera gye tuyitamu. Wansi wano. Era buli muntu atuwa essuubi oyo ffe gwe tudde emabega. Era abantu abagaggawadde mu Uganda be bantu abawadde bannayuganda essuubi okugeza ng'abasumba bawa bannayuganda essuubi ogenda mu kyaki ne bakugamba nti okitutte mu linnya lya Yesu. N'avaayo ng'akitutte mu linnya lya Yesu n'aguma. Museveni n'akizuula nti mu kyaki eyo mulimu abawagizi bangi ye n'ayita omusumba n'amugaggawaza. Kuumiraawo endiga zaffe zibeeraawo. Kyekyanjija mu madiini. Ndi wanzikiriza ya buwangwa na nnono. Twogere ku nsonga ya Abedi gye wakoonyeeko. Abedi bulijjo ebyobufuzi abirimu kuwuddiisa bannayuganda. Naye bannayuganda bo tebakimanyi. Nabo bakimanyi. Mpuuga afunyeyo kati ku maanyi mu Nuupu nga Kyagulanyi amufudde leader of opposition n'amufuula commissioner. Era President Museveni musanyufu. Ate alina ekibiina ky'atayuzizza mu mwaka guno. Yasooka ssente giteeka mu FDC ne tubiwulira tyagitaddeyo abo bo ne beeyuza. Mu Nuupu n'agireeta ne wagwawo Katonga ne gundi. Mu Nuupu ne tuwulira bagireese mu Nuupu. Ow'ekitiibwa ye n'asooka n'agikomba. Obuwumbi 14 n'awaako baawaako ne bubalwanya. Okitegere bulungi nga bana neegaana buli muntu n'akimanya. Kati essaawa zino wetwogerera ekyo nakyo ekisinde kigenze tagenze yekka Mpuuga. Wakyaliyo abakyali mu kutya nti senga bagenda bayinza okugwamu ne batafuna kaadi ya Nuupu ekisanja ekiddako. Ate banywanyi baffe Joyce baagala mulala ne yeebuzaabuza akutula oyo baagala ye yagenda dda twamuvaako. Ne waakomawo tasobola kuwangula kalulu mitiyana yagwa. Baagala nange yanziba. Baagala yakubba kyatisi. Akalulu k'emitiyana akabaagala nakozesa muzeeyi wange okumukolera ennyimba nga nsuubiza nti walifuuka emupya jatusasula. Era nakuba kampeyini z'abaagala naffe yatubba. Yakozesa muzeeyi Kiweewa. Era oluyimba lw'abaagala muzeeyi Kiweewa yaluyimba nga nze mukozesezza. Sente nze nazisasula. Gye luli bannamitiyana balumanyi. Yatubba baagala. Naye tetumuyinaako buzibu. Twagamba kasita munankyukakyuka. Era n'amala n'atulyamu enkwe mu nkyukakyuka. Oyo twamuvuddeko.
akalulu kano ak'omulundi guno kagenda kwawukanamu mu bululu obulala anti tujja essaawa zino najjo nabadde ku bodaboda nga ndi mu kutambula mu kibuga omwana yanzije mpereerwe nga ndeeta mu lubiri awo Emmengo nabadde ngenda kulaba luba omwana naŋŋamba nti ku bizibu bye tuyina tetukyayagala nakalulu twagala bwagazi tufuneyo omuntu omu atugamba tukwate ejjambiya tukwate obusaale kubanga bo bali bayina emmundu tugende bugenze ewali obuyinza tubuwambe abaana we batuuka mu mbeera eyo ensi eba tekyayina security we are unsecure poliisi omukulu luli yagamba mbu poliisi ntono ekuuma eki abantu mbu nayo ki ntono gwe ng'oli mukozi wa gavumenti ng'oli wa security n'oyimirira ku TV n'ogamba nti abantu tetukyasobola kubakuuma poliisi temala ompuliriza bulungi abantu era bo ne bataddamu magezi siina kye naayogedde kikuma muliro mu bantu abantu era ne bataddamu magezi kutegeera nti bababiddeko nti be bangi basobola okukyusa eggwanga lino bannayuganda basobola okukyusa eggwanga lino mu ddembe basobola okukyusa eggwanga lino mu ddembe nga baboolera ddala abo bonna ababaka ababaliddemu enkwe ne baleeta abalala ne babateekako n'akakwakkulizo koogeza n'ova ku mulamwa gwe tukusindikiddeko tugenda kukunona tuwandiike ebiwandiiko tukuggyemu obwesigwa ng'okyalina mubaka wa paalamenti kyekino abantu kye batandise ekyokugenda nga bagoba ababaka be balowooza nti nno babalyamu ku nnyimbe ku mikolo okitegedde bulungi bababodde babagobera ddala ku nnyimbe tebabakkiriza kwogera okitegedde bulungi kwegamba buli gye balina akazindaalo nga babeekuusaako kati babagoba mu lwatu ensi eno tegenda kufuna bwenkanya okuleka nga tukyusizza obukulembeze okuviira ddala ku kyalo obadde okimanyi mbu akalulu ka LC1 tekaddamu kukubibwa lwaki obadde okimanyi nti nno mu western muvaamu ababaka ba paalamenti 205 nga paalamenti etuulwamu abantu 504 plus a half of the parliament eva mu western oyagala kuŋŋamba kubanga abasajja beekuumira mu buli kimu baabala ebintu bino ne babibala babeera batya nga be bangi nga be balina obuyinza ku buli kintu ababaka ba paalamenti mu saidi ya western ompuliriza bulungi wavaayo 200 ebiseera ebisinga abantu bagamba mbuno tuva ku mulamwa nabanga sente yesingamu abantu abangi enoyo nkugambye nti mu regions endala zonna region emu eya western gye bataabali emu lukwe bakolaakola obuntu bwabwe ne bafuna ababaka ba paalamenti 205 ne babaleeta mu paalamenti abo betuteesa nabo tukyuse twogere ku nsonga ya poliisi okuvayo neegamba nti neeyimiriza enkuŋŋaana za Kyagulanyi olw'okuba nti nno abantu balabiddeko abantu abafudde ng'agenda e Masaka negamba keziyimirizeemu ensonga eyo egenda kosotya ekibiina kya Nuupu ne Kyagulanyi ng'omuntu teyina kyegikoze poliisi ekolera Kyagulanyi poliisi ya Uganda nga Kyagulanyi taliiwo efa obwavu kubanga omusaala gwe bafuna mutono kakati buli Kyagulanyi wakola enkuŋŋaana ezo poliisi efuna sente endala ez'okudeployinga okulwanyisa Kyagulanyi si yokka abantu bangi nnyo abagaggawadde olwa Kyagulanyi ne bapromota n'abayimbi bagaggawadde lwa Kyagulanyi abasinga abayimbi ba Uganda nnyina ku lisiti 98 abakafuna sente za gavumenti olwa Kyagulanyi totuvaamu katukwe sente totuvaamu nywerera wano nnyina 98 abayimbi ba Uganda 98 nja kuwa lisiti ogujja gisome nti ono yafuna y'abayimbi ba Uganda netowayiriza wuliriza abafunye sente za Kyagulanyi okuviira ddala emyaka egiwedde ku CDF Muhoozi David ng'akyali
abo bali nkaaga mu bana abagenda ewa Kyagulanyi ne bafuna abagenda ewa CDF ne bafuna sente anti ne list y'abayimbi nkiyina nga nkugamba nti ono nga yajja nangam ajje ayogere ntanazifuna newunya n'abasajja abayimbi ne bapromota abatawasala ekitiibwa abamwogerako ebibi ate abazijje ewa Salimu Salenga abayamba buyambi buli kadde ate bayitirivu ne list nayo njiyina njaggibawo olimba jemba abantu omuntu alya sente ku government n'atajyogerako bubi n'atayogera na ku opposition bubi tetumuyinako buki naye gwe tuyinako obuzibu bali ba mirundi ebiri ye gwe alya sente za government ate n'omala n'ogivuma naawe alya sente za government ate n'oweefuula alumirirwa abantu mu opposition abayimbi ba Uganda nyina lisiti y'abayimbi 96 abayimbi ba Uganda 96 nyina lisiti nga bazze bafuna sente mu government ate nga mulimu basitaazi bonna n'abeefuula abannuupu abeefuula abannuupu nga bazirya baziridde nyina n'omuyimbi eyafuna omulimu mu magye nga muyimbi w'amaanyi nnyo ng'ali wano ng'ate mukazi n'afuna omulimu mu magye olwa nuupu olwa Kyagulanyi kati w'amagye yafuna supply ng'alina byaguza ab'amagye nga naye contract agifunye lwa Kyagulanyi aleme mubeerako ani oyo ajali eyo asula munyonyo era bwe banaabeera nga baagala nga bawakana ngenda kumenya amannya ngenda kugamenyanga mu feezi buli lwe najja wano ngenda mmenya amannya 10 ate mubawe n'omukisa mubatwayire kamera beegaane ndeete n'obujulizi nti baazirya ne we baaziriira togenda kumalawo ggwanga obwenkanya mu kalulu kano tubwagala era nze nteesa n'okuteesa President Museveni waba amanyine kana akalulu agenda kafutyanka akasazeemu ate bwakasazaamu kyekiba kiddako yewaŋŋamize mu buyinza nakulonda kuveewo nze ebiseera ebisinga nnyine omusango gwensinga okutya baguyita kulya mu nsirukwe ndi mukwogera ne looya wange annyinyonnyole okulya mu nsi olukwe kitegeeza ki era okuma mu bantu omuliro omusango gwenkana gutya obunene okitegere bulungi nze saagala muntu yenna akuma mu bantu muki muliro kubanga twagala obulamu ate abantu kyenazudde abamu tulina okufa ensi egende mu maaso abantu abamu balina okufa ensi okusobola okusigala ng'egenda mu maaso naye njagala politics abeere rio edda ffe we twakulira nga tuli baana bato batusuubizanga nti ffe bakulembeze baenkya kyanzizangamu nnyo amaanyi naye mpeddemu nnyo amaanyi ng'ate naffe tukaddiwa nga tetukulembeddeeko waliwo ababaka ba palamenti nga ba opposition nga tebasobola kudda mu bitundu gye baali ne bawangulayo okugeza nga ono wa wano wetuli Sewanyana tasobola kuwangula wano tasobola kuwangula wano Sewanyana anti agenda kuyita mu kriteria ki okuwangulawo munankyukakyuka Sewanyana omunankyukakyuka empulira oba yali simanyi ziwe kakati omulala omubaka wa Kawempe ono yakola TV Bashiri oyo Bashiri omulaba tasobola nakuddamu kono na sente nti yesimbawo yakimanyi ye olwayingira mu palamenti n'atereeza ebizibu bye byali bimuluma n'akola ne TV n'alya sente ze NRM n'abivaako yalya ku sente naawe abantu abalidde sente ze NRM nga batuvuma tugenda kubambala naye abalidde nga tebalina buzibu naffe tetubalinaako buki tewaliiwo nsonga yonna gye nnyina lwaki mbagamba nti omuvubuka wammwe oli yagwa mu ssiru nkyogera lwakuba nti ekyokulya ssente tekirina buzibu buli muntu anoonya kubeera buki
bulungi era nze ne bazimpa nzirya kubanga ekyokuzirya tekitegeeza nti nno mmanyiire aba NRM oba aba opposition naye tekijjaamu ka buntu omuvubuka ki yagwa omusiro okitegedde bulungi abantu bamutegedde bajja munoonyereza abantu bamumanyi muyimbi munnabyabufuzi bamumanyi bamutegedde okitegedde bulungi nze kyembasaba kiri kimu sente za gavumenti muzirye kuba zammwe zammwe wa musolo zaffe era wofunira wozirira ddala wooti zirire ddala kubanga n'ekikulumiza obwavu ebbanga lino ery'emyaka egiyise nga bali mu kuzisonda bazikuwe mu kampeyini naye woomala okuzirya ate kola ekituufu mu kitundu kyo nga tetunneesiba ku pulezidenti tannaba kizibu ekizibu be bano abantu betutuma ne bamuwa amaanyi wansi tusooka tukwate ababaka ba paalamenti bonna oya bulungi abakuba obukubi engalo z'abanyigiriza tubagobe anti ono abagoba otya aba balina ssente be babba golowooza buli mubaka wa NRM talumirira ggwanga sekikuba omumanyi wa kibiina ki buli saawa abeera mu nsonga z'abantu ba bulijjo tekitegeeza nti nno omubaka alumirirwa bannayuganda nti wa opposition kubanga n'aba opposition ab'ekitiibwa baatuvaamu otegedde bulungi sekikubo si waki naye ensonga ekwata ku muntu wa bulijjo abo wayimirira abo bebaka betwagala ekyokubiri politics w'okukyamuka n'okusamba emmeeza naye yaweddewo togenda kusamba mmeeza mbu tukuwa akalulu twabategedde musamba busamba emmeeza ne munona ssente ekyokusatu abayimbi abavuddeyo okuyimba ennyimba eziraga obutali bumativu obuli mu nsi ya Uganda mbasaba mwongereemu amaanyi twagira kuma muliro mu bantu siri mukuma mu buli mu bantu ndi mukuwa advise abayimbi abavuddeyo okwanika ebintu ebibi ebitambula obubi mu Uganda mwongereemu amaanyi ne bapromota nabo mbasaba baveeyo bapromotinga ennyo ebintu ebyo bitambule bituuke ku President Museveni kubanga nze kyenazudde President Museveni ne General Sali bambi tebamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga tolimba ggwanga tebamanyi mbunna abantu banyigirizibwa waba bamanyi bakozeewo ki tebabira bigenda mu maaso tebabiraba kubanga nkubuzeeyo ekibuuzo gwe Museveni wali omulabyeeko eyo gye bali babalimba nekyemanyiinze nedda ssebo ababatuukirira babagamba biri bulungi kakati bano abayimbi bali mu kuyamba President Museveni ne gavumenti okumanya nti bitambula bubi era nze abayimbi mbawagira nnyo pulezidenti talaba mawulire na bigenda mu maaso pulezidenti omulaba ali bize tamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga ali bize akola ki wabe atasobola manya bigenda mu maaso mu ggwanga be yatuma bamulimba bano bamuzeeyi kasolo bamujajja tabujajja ati kufuna ssente nakusigala mu ministries ali yatuukirira abasuubuzi ne bamugamba direct face to face influence ekyaliwo anti we yamala okubagamba direct face to face n'abamanyiira ne bayimuka baveewo amagye ne bagasibawo lwaki ne gabasibawo lwampaka eyo information kolo yatuuka muzeeyi Museveni ekimutawaanya si kuba nti ayagala ensi eboneebone naye obuzibu ayagala nnyo entebe ye okusinga abantu kakati bano abamulaga nti be bamukuumiddemu bamulimba n'abigenderako nze nsaba President Museveni amaanyi agajje ku ntebe ye agateeke ku bannansi atereeze entebe ye nsaba President Museveni omulundi guno nga tayagala kusaasaanya ssente mu byabufuzi amaanyi agajje ku ki ku ntebe ye agateeke ku bannansi entebe ye etereere naye waanaasigala nga amaanyi agatadde mu ntebe ye ompuliza bulungi bannayuganda b'ekyayi bagenda musitula n'entebe ye bamutwale bamugambe beera awo wali eri bateekewo entebe endala batuuzeewo omuntu omulala 100 songs of revolution King Saha isofo mulimu yakutwala bulungi skit sibizonto nakalaba akataayo obanga 3 ate za bizonto zanyumidde nnyo ziri mu luzungu ne mu Luganda nabadde ndi n'omusajja yabadde munodhana nangamba
what these people are talking is reality. It is what is happening in our village. Konze bas information yetuuse. Sibalabangako babizonta abo ndudde nako mukola nabo luwere dda wayisebe emyaka ng'ebiri naye nange njagala kutuusa information kubeebaza era nsaba okwebaza in fact kandeke n'okunywa amazzi kuba nezigasasula nyinza okuba sinnazifuna nsaba n'obuwombeefu bungi okwebaza King Saha kyoli mukola kituufu webale nnyo webalire ddala bannansi bakulaba naye ne kaliko wagamba nti oba mwambale ku masuuti wekabanga amasuuti ge gafuuse ekitalo Saha ambadde nsaba wali yambadde ku suuti ebusujju awo najirako mu suuti lumu wali badde oyambala ku suuti ebusujju abo kubanga abantu b'ebusujju abo wali bazengula osanga kyekyakutwala kubanunula osuleyo obeere mutuuze waayo anti amataka galinayo mayitirivu tegagulwa ali mu busujju wano bayitawo busujju awo nakawuka bayitawo busujju nze ndowooza Saha yali yambadde ku suuti awo kuba mwekakasa nti ye mukaaga agiina ajjako mu paalamenti ayongere ku ddoboozi awo ekyokubiri njagala kwebaza King Saha webale nnyo webalire ddala ffe abanaku abali eno bolwanirira ensonga tuziraba igenda mu maaso njagala kwebaza abayimbi abalala abayimbye Daddy Andre yatadde yagenda yatadde nyimba 3 naziwuliddeko ompuliriza bulungi webale ompuliriza bulungi njagala kwebaza Mathias Walukagga Mathias Walukagga oluyimba olupya naluwuliddeko nduyina ne musimu luno lulungi nnyo yayimbye n'agamba nti yayimbye n'agamba gye twesiire endigi yaffe gye nagasanze gaagano nti omusajja ono eyeeremezaako ayinayo ekiryenzirenzi ekimaze obudinkoni n'agamba nti bawulira mbu nakyakiteeseteese kidde mu ngatto ze n'amala naye Konansi egamba yali nsobi y'abazadde bammwe era ge mata agayiise wansi oyiyeewo otya ggwe omubiri okutaasa abantu bo Mathias Walukagga yayimbye nnyo naye ng'ekituufu yali nsobi y'abazadde baffe naye nabo tubanenye kitono tebaamanya babalimbalimba nga nammwe owekitiibwa n'abalala babedi bani bwe babalimbye okitegedde bulungi kubanga nze mu bantu b'emitiana nsaba na kwetonda ku lwabaagala kubanga baagala naffe yatulimbalimba ne tulowooza nti agenda kubeera ku mulamwa naye tumulinze nga tumaliriza mu sizoni ejja tugenda kumona erisiti y'abantu 10 abayimbi 10 ngenda kuleeta lisiti y'abayimbi 10 abakazi 5 n'abasajja 5 ngenda sookera ku mitwe towaayiriza wemba waayiriza bantwale mu kooti basebo ne bannyabo ngenda kuleeta lisiti y'abayimbi 10 nga either Sente wazijje wa Salimu Sale oba wazijje wa EDF eyavaako Muhoozi ompuliriza bulungi obanga wazijje wa Museveni ngenda kubaleeta mbagambe ono yafuna weziti oba si kyekyo wemba saagadde nyinza obutabawa bipimo naye ngenda kubagamba ono yalya nono yalya abawala mabeka sigenda kutandikira kuba talina maanyi ngenda kutandikira kuba amaanyi nyina abayimbi ba federation nga Sente tebazifuna lwa federation kutambuza mirimu gya art ezo sigenda zoogerako mbusimanya Kenzo yafunyeyo oza kutambuza emirimu nakyo baba kinene mbona ate Kenzo yafunyeyo esande west ezo sigenda zoogera Kenzo yazifunye mu butuufu kutambuza emirimu gya industry ezo sigenda zikola ki ne yaziliyako sigenda mukola ki yafuna Sente okulwanyisa Bobi Wine oba okwekutula ku Bobi Wine bengendo okuleeta basebo ne bannyabo tetujja sukkawo mubeere bulungi naye nga mbanjulira Skypins Tours and Travel waluna molo wali eri bagenda kuwa Sente abasikayimba wadde namwe ennaku 2 mumpe ku Sente mumate mumpadde Sente namwe ngera tandika obbasabula ate omusajja wawe nze abantu bonna baba wa Sente nze tebampa sponsorship tebampa Sente ngera kutandika obbasabula wali omusabyeko omusajja Doni Chris gambye Doni Chris wetuukayo yatunulanga atamumanyi tomumanyi Doni kale gaana okumpita
tulabe Don Quiz musajja wange ono muyite ampe koko ku ssente. musajja wa maanyi bamuyita ssente. Jempa owabatiibwe events and promotion agent abayimba revolutionary songs mwebale nawulidde n'ekisinde ekigatta abayimbi ne bapromota okwongera amaanyi mu revolution nawulidde bakiyita revolutionary artists and promoters unit banaye mbasaba munzikirize njembe egatteko revolutionary artists and promoters unit ani akikulira kirimu abantu bangi jaleka saho oyo yakikulira oyo n'abalala naye kirimu abantu bangi mbuli akikukuta mbasaba munzikirize njembe egatteko mu kisinde ekyo tebasobola ate era ne we bali tewali buzibu kasita babanga tebavudde ku nsonga gwomanyi saho ebizibu byayina esaawa zino saho abasajja bamunoonyeza ddala naye mugumu bamuganye okuyimba bamuganye okuyimba basazizaamu ne show ye yebukomansimbi naye saha nabaddeko naye ewuweeyo n'agamba ne bwe banaamugaana okuyimba tagenda kuva ku nsonga naye nze kyensaba saha mbadde njagala otuweeyoko ku longi ate bamuganye okuyimba just ekivulo olukonsa abamugaana baliwa so wano mu Uganda bajjewo batugaane batulabe ate bano abantu batumanyidde ebyaddala nze njagala saha wegatte ne banno tukoleyo ekivulu kya revolution osooka omanye nti n'abantu bali mabegawo abantu bali mabega bankyukakyuka womala okukikola kale poliisi egeze ekigaane nga tuyise mu mateeka njagala tuyita muki tugende naggulu anti ne naggulu batusolooza bannaggulu batusolooza ssente olutwalayo ebbaluwa ng'ogenda osasula abasirikale womala okubasasula ng'ate ogenda ku kyalo nga nabo obasasula ba DPC bali mu kusololeza ddala ssente babawa bugagga wali DPC w'ebukwiri eyo ebukwiri eyo ekyankwanzi asolooza kakadde buli kivulu oba ky'abantu batono oba ky'abantu bangi ate wamala n'atawa osi ssente osi n'akubanja nze namuwa emiliyoni emu ne muwako $7,000 nansuubiza okuleeta oyo DPC w'egundi w'ebukwiri nasasula $7,000 deposit ng'ansigadde manje $3,000 n'ateesa okundeetera 99 n'abasirikale 30 we yamala teyaleeta basirikale n'akubira osi w'entwetwe n'amugamba adiployinge esi w'entwetwe n'adiployinga n'atamuwa ssente abasirikale be yansuubiza tabaleese noono tamuwadde ssente ne kakati awe tuli naye ekivulu poliisi esobola kikkiriza ekyo kyemmanyi poliisi eva kuki okukkiriza ekivulu olaba agaana Bobi Wine kuyimba Bobi Wine bamugaana byabo yesimbawo kuba president King Saa yesimbyewo Mawulana and Rain besimbyewo awagire yesimbyewo kuba gundi bizonto byesimbyewo kyemugamba buli katukitwale nti nze mpagira kasoro nga muŋŋaana anti awufa abana amaje gabagafu muhozi buli wabadde akuba olukuŋŋaana babebekulu ne bagravity nga bayimba naye otegera amanyi gakyagulanyi gravity aliwa tukomaawo mbeere bulungi mweraba